Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Tugenze ffe mu Endobeso tulabe munnaffe ono yagamba atya. Yayiseemu dda. Jebale sebo. Ale sebo jebale ko sebo. Zebampita Mukunja ndi wano ku Beat FM mu Endobeso. Sebo. Wangambye nkukubireko. Yayanziza sebo. Akati mukuru Mukunja. Inamu obuzibu obwenjagalo onyambeko nina kyenjagalo okuzuula. Nina mukyala wange. Akola mu hoteli. Ne mukyala wange oyo ali Lubuto. Ali Lubuto? Sebo ali Lubuto naye bw'aba avudde ewaka n'agenda nti agenze ku mulimu kisaamu akazi ne mukubira n'endaba kiki kyali nga omusajja ow'obuvunaanyizibwa bw'abeera. Naye mukyala wange takwata ssimu. Njagala kumanya kiki kyabeera ng'akola mulimu ki gwakola ku hoteri omutuufu ogumuganyisa okukwata essimu. Anti kakati waliwo emirimu egimu Sebo. Ng'egyo egya hoteri baba bawaayi batambuza mmere bali ku reception nga bakama baabwe tebabakkiriza kukwata ssimu. Anti kati y'ensonga lwaki Mukunja njagadde onnyamba onzuulire omuntu oyo tulabe ekituufu. Kale. Sebo. Yene essimu gye waweereza? Sebo ye ennamba. Kale beerako ku ssimu tovaako. Kale sebo. Customer you're calling is on another line. Please wait. The Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. Hello. Hello, jebaleko nyabo. Enamba eno nateekako for business naye sijjukira obaani. Bendieno wa masaji. Wanje? Bendieno nkola mu masaji. Okola masaji. Masaji side ki? Empererwe. Oli mpererwe. Ati natwandikako for business naye nga sijjuki nkujjukidde naye ati nalize size masaji bwe nakulaba n'enkwegomba ne ngamba ono ampe ku namba ye kati ne mpandikako for business mukyala wange aleme giraba. Nkutegedde naye nga ndi wa masaji. Jangu tukole masaji. Wanje? Jangu tukoleko masaji. Bannange ndi eno side sebweyogerere. Kyekiri buteesa jangu tukoleko. Ati kakati njaga anti nze kindeeteeyo si masaji yekka. Kyakiraba baba. Tobimanyi nze nakwegomba ne nkwagala. Jangu. Anti kakati ekizibu ninge yakulaba n'olubuto. Ate olubuto lwange kizibu kyekituufu olubuto walulaba ndulina. Naye kya nekukolako. Anti kakati nze simbi amasaji bye bindeeta njagala kubeerako naawe mukwano. Jangu naawe. Anti kakati nze munnange engeri gy'oli olubuto lwammalamu amaanyi. Owaayo ogenda kwana lubuto oba ogenda kwana? Wanje? Akaana wede lubuto ogenda kwana. Jangu naawe nkukoleko ogw'omulimu ngumala. Ekyokujja si kizibu naye obuzibu olubuto. Omwana alina taata we. Toba gwe nofuuka taata w'omwana. Kitabo naawe.
N'alize naye olubuto lwammalamu amaanyi. Ogenda kwegatta ku nze oba ogenda kwegatta ku lubuto? Ogenda kwegatta ku mwana oba ogenda kwegatta ku nze? Kiro sirias naawe. Ye omukazi ali olubuto naawe nga toddamu ebyo. Itawo naawe tumenye ne taata w'abaana anenya itawo. Olimba odya bya bulijjo tuuka ku ekyo naawe. Oba ojja jangu. Kati nno saagala kusangawo bantu nzija. Yanguwa. Yagena n'azaala omwana. Abakazi. Amakiro. Yangwako eno ne taata w'omwana amenya. Kati ate gwakwagaza. Naye atali taata wa mwana nno. Tomuyitanga kumenya. Nanti mubeera nnyo mu bibuuzo eyo. Mbe omukazi aw'olubuto. Asibimanya. Omukazi aw'olubuto aba atya? Agambye kunyumiza enkya ngenda kuddayo mbibabuuze. Atali nannyini lubuto tomuyitanga okumenya. Ayonoona bwonoonyi. Akutula bukutuzi. Tuli mu Endobeso. Omukyalo omuwulidde. Ali lubuto naye tapambanya asula ntebe. Yakugambirawo nti itawo abadde ng'ayita katabanike. Anti munnange n'abaana bazibu. Abaana bagenda ne bayoya ebintu ebitagambika ebitalojjeka. Oyinza osanga ng'omwana ali munda ayoya ekyo. Ye ne bannanga abakazi. Kiki ate? Naye n'abasajja naffe tubeeremuko okutya. Nga kiki? Akaana bwe kakuluma. Naye omusajja kyabamanya nti oyo omukyala mwenzi. Mukunja nakatya n'amuti mwebale kuweereza ninalonka yimba nimbale kino. Naye omusajja kyabamanya nti oyo omukyala. Mukunja nakatya n'amuti mwebale kuweereza ninalonka yimba nimbale kino. Naye omusajja kyabamanya nti oyo omukyala mwenzi. Era kyabamanya nti mwenzi tayinaawo. Endaba tayinaawo bandi. Nalongo kayema nimbale kino. Webale nnyo Nalongo. Omukyabbayi wa mukimbo ntinda boa. Bana abakazi bawulira ebintu ng'ebyo. Ebiri wabyo bagambye batya? Nasibuulidde. Omukulu abiwulidde mukadde wange. Nkugambye. Abasimusi mwasuze mutyaba mikwano naye bannange omusajja yawulidde eyo woteeri omukyala gy'akola. Naye omwana kati omusaayi mutabule kyabamanya omwana ali mixi mwebale tuweereza mamange omukyala gwenyinga jjajja kalo ekirimbo kyotera kwali sisita wange webale nnyo naye bannaye abakazi tebatudde owa yakola mu woteeri kati wuyo masaaji buli ajjanga yeegabula ndowooza omwami kati okitegedde omulimu omukyala wo gwakola weesootinge nsigadde mama Husna Kazangola munnange yeegabula alinga agaba jjambo ono mama mumbejja wane nakwerobbe bannange omukyala yagimenye omusajja watukirabika omukyala wo wadde ali lubuto ogenda omukubira ndooza ng'alina bapambana naye bannange abakyala n'oli lubuto enopambana bantu balala bannange mama mumba nakwerobbi babapambananga munnange baani wena bwali olabyeko ng'ogyeko ono zonna bafankaka oyo omusajja talina mukazi bannange omwana ndamukidde nga azanyira ddala ogw'ensimbi mama akuyisawo no ng'ayisawo mutabani we yitawo mukama katonda ensi etulazaawa kyobola abantu bakyafanya endwadde Mukunja byogamba nti bwotaba tata omwana tavaawo ennaku zino bakola pulaani B omwana naddako ebbali ekyo batusayira amagezi n'amalenda ekawuko temunaye kyenawulira nti omwana ateekawo gate to koboko okugisala kakati nakacwa wangi obadde ebweru ebbanga ng'okola sente oziweereza baawo wamuleka eno ogenda okudda nga kiki nga maama wo kakuzaala yennyini abadde yapangirawo mutowo yali mu ddyaaryo lyewaleka e Uganda bali mu kulya sente z'obadde okolera eziyingira eno mutowo akavula ate kiki
ekintu buli ky'omuzikisinga ebisanyusa bingi n'obuziki bungi kumakya